Cameron yavuddeyo nayogera bingi eri ku taata we ne maama ne jjajjaawe n'abamwetoolodde bangi ne bajajinga kyesaategedde oba kabadde kazungu ke kabadde akangi oba omwana yabadde musobya ensonga ezo ziraba otya nga ggwe omuzadde oba nkigambe ntya kubanga tujjeeko ekyobuzadde naawe osobola okutegeera n'ogamba omwana ono yakoze ensobi oba kyeyakoze kyabadde kituufu. Saagala nnyo okwogera ku baana b'abayimbi nga saagala muntu kwogera ku mwana wange saagala nnyo okwogera ku baana b'omuyimbi naye bw'oba ovunaana tata Kamiliyoni okukuza Kamiliyoni bubi nga naawe omwana wo omwolekedda mu ngeri y'emu tata Kamiliyoni gye yakuzaamu Kamiliyoni oba maama mubi. Maama omubi yakwata entalo za bbaawe n'azigattamu n'abaana oyo manya maama mubi. Maama omubi yo yalaga ebibi bbaawe byamukoze ng'abigamba abaana be. Tetuganye buli muntu yenna naagwa mu mukwano n'omukwano ne guggwawo naye mu mukwano ogwo mulimu ebirungi ebirimu temubamu bibi byereere mubamu ebirungi. Era mutabani wa Kamiliyoni ali so lucky nti Kamiliyoni alina abaana abalala abatasomera nga nko mu ssomero lya bbeeyi abatalinnya nko nnyonyi abali mu Uganda muno abatafunanga okulaavu ya taata waabwe nkikuddiremu. Kamiliyoni alina abaana abalala baatawererangako baatakeranga ku makya kusasulirako air ticket genda baatagulirangako nnyumba mu Amerika abatobe ne bazadde baabwe abakazi abali muno mu Uganda nga batoba misana na kiro. Omukazi avayo n'agamba ennyumba yagyegulira. Nkikuddiramu Kamiliyoni alina abaana abalala abatasoma nko mu ssomero lya bbeeyi naye nga bali mu Uganda muno baatalagangako nsi baatalaga nkolaavu ya taata naye nga bali mu Uganda muno baatalaga nko nsi naye be yalaga ensi be yakolera buli kimu okumakinga sure nti bafuna obulamu bulungi baatalinyisangako wadde ennyonyi kugenda be bamukuba omubuliza mu ttaka. Ebimu ku bintu ebyasinga okutta omugenzi Paulo Job Kafeero kwe kumuvumanga buli nnaku famire ye okunywa omwenge okumulangiranga byamuleetera bambi musajja wattu okufunanga omwenge ogufula mukwano gwe. Ogamba public okumuvuma oba famire byonna public yamuvuma nga famire yemuvuma kati kintu kyokka kye yasigazanga nga ye kunywa Paulo Kafeero kwe kufuula omwenge mukwano gwe. Kamiliyoni kyasigaza mu bulamu bw'ensi kwe kufuula omwenge mukwano gwe kwe kufuula drugs omwerabiza ebizibu byonna byasanga mu nsi gwe kubamu akafaananyi okeera ku makya n'ofuluma ewaka n'okomawo ekiro n'otwala abaana mu masomero ag'ebbeeyi ku ssente ezizo n'okeera ku makya n'ogenda emulago oba mu ddwaliro lyonna n'opokyezeeyo n'okeera ku makya n'obagamba munnange muwalawo oba mutabani yakuteeredde vidiyo ng'akulaga nga oli taata omubi ng'akulaga nga oli taata ali selfish nga bina by'oyiseemu gwe okutandika okubeera addicted mu bintu ebimu obuteebaka baana abo kubeera mu bulamu bulungi gwe okubeera ku nnyonyi ng'osiiba ozungu onoonya ssente baana abo naye ate waliwo abaana abalala bewazaala nakuvuma tobafanako nabbafaako nti gyebali naye nga bambi gyebali basirikidde baga taata waffe gyali taata waffe Kamiliyoni tebagenda nko mu mawulire ga nti Kamiliyoni yatuzaala ne basirikireyo mu nnaku yaabwe naye ate bwewawalaavu yonna n'ogimalayo ne beekubana ne maama waabwe okukuba okubuliza mu ttaka kubanga omuyimbi kasita otandika okulaga kasita otandika okuba imagi ye oba omwagaliza kufa bwavu. Omukyalo ono ye problem bw'oba ng'onenya taata Kamiliyoni ne mama Kamiliyoni okukuza bubi Kamiliyoni n'okukuza bubi ba AK47 naawe ekintu kyekimu kyoli mu kukola kubanga ba Kamiliyoni bagamba mbu towa bazadde baabwe ekitiibwa mbu yavugako emmotoka n'anoonyaako muzadde we n'amugamba zize sente ziyina nesigenda zikuwa naawe kyoli mu kukuza omwana wo afaanane nga taata we Daniela okitegeera naawe kyoli mu kukuza omwana wo afaanane nga taata we aleme kuwanga taata we kitiibwa afune ne gatisi ezikwata essimu ezoogera ebibi taata we byamukoze naye okuva ku lubereberye nga yakajja mu bulamu bw'ensi taata we yabadde atoba okutuuka awo waali. Famire ya Kamiliyoni egenda omwettira abantu abeetoolodde Kamiliyoni bagenda omwettira abaana ba Kamiliyoni bagenda okwettira taata waabwe
ensi yagadde kamiliyoni katonda wadde omukisa kamiliyoni menyamenya abantu abo family ya kamiliyoni egenda omwettira abaana ba kamiliyoni bagenda omwettira mukazi wa kamiliyoni agenda omwettira ngaye nkugambye kamiliyoni yafuna family empya gwe mwenge kamiliyoni yafuna family empya ze drug zakozesa okimanyi nti kamiliyoni alwala omusujja naye kuba empiso nalinya ku stage nayimba nadda mu motoka napoca n'obulwadde nagenda kushenda naye kuba empiso nalinya nayimba ategekera abaana abo future abaana bali mu mukuba abatamanyi na bulumi bwayitamu okulinya ku stage okimanyi kamiliyoni akalodda ku kalina akakabengo abadde nako bulamu bwe bonna nga alwana nako akolera abaana yajjako ne kushonga ina kanno okimanyi wali eddwaliro sijja kwogera lyawo segukwawo liwa kamiliyoni empiso gye yeekuba afuna amaanyi agayimba wemuggwako waati neggwako weeti kamiliyoni ambeera mbulumi bwotamanyi mu mwendo nebino nina tabyogera because akolera abaana be nebbanga lyasigaza ku nsi ttono because akolera baana ki niye abaana be yakera mu makyo okukolerera bakolerera ate be bali mukuba omubuuliza ku ttaka kati gwetebeeza musinga gwe kamiliyoni ekitokeredda kamiliyoni muntu si malayika si katonda alwala anyigirizibwa afa akaaba atuukako ne mukoma kamiliyoni asobya olaba n'omwana wakatonda gwe baita Jesus yasobya nakuba abantu emiggo nga basanze mu kyaki nga bali mu kutunda nabakuba emiggo kamiliyoni yani tugeze kale kamiliyoni mubi taata wa kamiliyoni maama wa kamiliyoni babi ne waliwo ebirungi bye bakukolera nga tunakutegeera tugeze kale bakwagaliza maama wo abeere bubi naye bwebuuze lwaki maama wo atayagaliza taata wo okubeera obubi maama omutuufu yandibadde akola atya yandibadde akwata entalo ze ne bbaawe nesigala ku ye nataziyingiza mu baana maama otegeera nti maama ono watomera ye maama akeera ku makyo okukwata olutalo lwo nalwambaza omwana taatawo mubi taatawo teyakuwerera taatawo yangamba nkuggyemu taatawo yakola biki ngaoyo maama watomera n'omwana aluyingiremu kati obviously omwana wa kamiliyoni yayingidde mu lutalo lw'abazadde be sinaye kamanyi ne bali abalala abasigadde gye bali tebanakujja kwogera naye nabo n'olutalo mweruli kyekyonga nti famire ya kamiliyoni yegenda omwettira kwangera kutuuka ekiseera alabe nga mu nsi asigadde bwomu bwannamunigina newaba mulwadde musujja ng'alina kanula teri muntu asobamuga nti kamiliyoni tuule waka soka owone amanyi gwe mugaati ye maama ye taata watayimba tagenda kulya wantu walala wonna kamiliyoni talina birungi byakoledde maama ono ebirungi tebyogererwa lwaki kubanga amaziga g'abasajja tegalina makulu mu nsi muno amaziga g'abasajja tegakola makulu mu nsi muno gye tulimu era amaziga g'abasajja tebagawuliriza abasajja tutuka ekiseera netunyirigizibwa naye nga otya n'okwogera because bajje nakugeya nti wafuuka kisajjasajja tewakuzibwa nobeera mu bulamu notandika okuwasa enjaga okuwasibwa drugs ayise oyo nga yakubeezaawo nga ye mukwano gwo kubanga yakutegeera okukakkanya ebirungi kamiliyoni byakoze gyebiri naye tebirina makulu lwaki Daniel tabyogera tasobola byogera kubanga tebirina makulu ebibi ebirina amakulu gwekyolaga okuŋŋa nti Daniel talina bibi yakola kamiliyoni lwaki kamiliyoni asirise ebbanga lyonna lyonna nga tayogera because awa maama w'abaana be ekitiibwa bino byonna byabatuukako nga bali babiri tagala biyingire mu bantu balala babitegeere obuzina bwa relationship ye abuwa ekitiibwa kamiliyoni ayogera ebigambo bingi nnyo naddamu niye yagana okuddamu mukazi we because amuwa ekitiibwa n'omukazi we yandisinzidde okunaga nti omusajja ono engeri gyasiriseemu kamusiriikirire akole bibye nange nkole byange laavu etuuka ekiseera neggwawo laavu weggwawo okkirizanga amazima ng'omukazi noga omusajja twali twagalana manye obwerere bwe laavu tekyaliwo kamuleke akole bibye nange nkole byange abaana bana bangi okutuuka okubeera ngaoyogerawo oti kamiliyoni wanaava mu bulamu bw'ensi eno ngero basiima byakoze kyanaku nnyo bw'aliva mu bulamu bw'ensi bajja koma mu Uganda balwanirira ebintu bye yagende bajja koma balwanirira ebintu bye nze nkae waliyo abaana kamiliyoni bye yazaala
abatafuna nko kusomero ya bay abatafuna nko laavu ya kamiliyoni abatatambula nko na kamiliyoni genda kuwa bweru naye abaana abo tebavanga na media kwogera nti kamiliyoni tata waabwe naye abafuna laavu yonna eya kamiliyoni yonna ey'obuvubuka bwe bibali mu mukubo mukolaki omubuliza mu ttaka kitegeeza ki nti musajja munnange yonna gy'oli eyo abaana bo bwe batuuka ekisa ne beera against you mu nsi oba osigadde bannamunigina ng'oli mu bwogu bwomu waliwo omusajja omugagga yafa n'aleka essente ze n'agamba mu banange bonna benzadde omwana ogwe njagala nsikire era ebyobugagga byange byonna mbikwasizza oyo waddembe bba waako oba otaba waako gwe yabiwa najja gwamu enkikwe nalwala kidini nga yetaga kidini nagamba bannange nze agenda okumpa kidini ngenda muwa afu y'obugagga bwebandekera ne bagaana ku kyalo kwakole kuliko omwana eyavaayo n'amuwa kidini omanyi kyeyakola n'akwata ebyobugagga byonna n'abikyusa n'abiwoli eyamuwa kidini namalako emyaka egyo ebiri n'afa naye obugagga oli yawa kidini yabiina kyakuyiga ki ekirimu owulya sitole bwetyo mulimu embeera katonda wagikuleetera nga yakugezesa abantu abakwetoolodde boyita baganda bo boyita mukazi wo boyita abaana bo ne bakuvaamu omulundi gumu ono yalwala kidini katonda yali amugezesa alabe abamwetoolodde mikwano gye kyenkana ki mu famire yawe mwalimu omuntu amakinga n'omubiri gwe n'amutuukira namugamba njagala omwana wampe kidini ebyobugagga byange byonna byennina bigenda kubeera bibi yagamba nedda ssebo omwana wange tasobola kuwa n'omwana agaana katonda ajja amuyamba n'afuna kidini ku muntu wo ku kyalo atamwinaako luganda tamwinaako wadde n'akwata buli kimu ekikye kyonna kuba yatalina mwana n'akimuwa kati ate famire netwala oli mu kooti atwala ebintu byaffe niye yaleka eddambi nga liri ku teepu liri mu buwandiike liri mu balooya liri mu mikwano gye gye yeesiga nti buli kasente kona kenina buli kataka kona kenina buli kate kenina buli kantu kona kabe kakoko kenina nkagabye nti ntegeera okitegeera sitamidde at times katonda akulaga ebintu ng'omuntu n'oba ng'oyagala nnyo omuntu otya ng'olina okwakitinga accordingly abantu bali evil ne gwozadde wadde bagamba akuba engoma n'ozina ne waliwo gwozadde engoma gyatalina kkuba awo wenkubuuliza abeetoolodde kamiliyoni bamuyambye esookera dda kamiliyoni capital ekyokubiri kamiliyoni ku byayiseemu yeekyawa kati omuntu nga capital nga ate yeekyawa kiba kizibu nnyo omuteeminga n'omuteeka mu right direction kyovala abazadde ba kamiliyoni bamusobola alwadde bamusobola ng'ali ku ndiri wava ku ndiri n'abeera ng'asobola okutambula tebamusobola because we bamukuza kyeki kyensiba ngamba wano abazadde ne bagamba nti bw'ogaana okugunjula omwana wo ng'okyayina enviiri enzirugavu bw'onootuuka mu nviiri eza white nga tasobola keera kumakya mugunjira ajja okwegunjulira buli kimu kyajja okuyisaamu ojja kiwulira nga kikufumita paka ku ggumba kati abaana ba kamiliyoni bali mukuba buswanyi mukazi wa kamiliyoni nemukuba buswanyi famire ya kamiliyoni nemukuba mu buswanyi era ali ku kitanda okwo ali mukupooca n'ebintu bingi nnyo era agamba sekali nfiira wano nekiggwa naye ne weyalwala public yavayo nereeta amawulire mbwalimba era ekimutute ku ddwaliro banja omukazi yennyini gwe bali bagamba ow'ebbanja yavayo n'agenda ne mu ddwaliro n'akyala mu ddoboozi lye kuba naliwulirako yali akubira Kaggwa ono ow'ebweru yeruyita Kaggwa ng'amugamba nze fayini kamiliyoni namuwako ku ssente naye saazimuwola namuwanga muyimbi anyimbire obulungi ebyayogera bad black yabyogera kyakina kiki nkugambye nti kamiliyoni katonda mu bantu abakyasinza okubeera n'omukisa mu bayimbi bukyanga okuyimba kubeerawo kamba kubalire omugezi fire bongo le lutaaya
katonda yamuwa omukisa omugenzi kamiliyoni omugenzi kamiliyoni katonda amuwadde omukisa Bobi Wine katonda amuwadde omukisa president wa Nigiina omumanyi Kenzo katonda amuwadde omukisa Lema Namakula Juliana Kanyomoozi be bayimbi Paulo Job Kafeero mbadde mwerabidde Fred Sebatta Hamani basudde naye Fred Sebatta tageza naddamu n'atukabirira ku bintu bye yakoze katonda yabawa omukisa abantu abo benkugambye omwenda katonda bo yabawa omukisa yabagabira n'emikono ebiri nti noba akoze ensobi abuukawo nayo noba akoze ensobi ensi mugamba tasobya talina kyakoze noba nga yali mu buzibu yali mu nsobi abuukawo nakyo katutiri mukisa gusinga ekyo katonda waba akuwadde feva ngaeyo aba akuwadde bugagga senga omanyi sente kamiliyoni bikyanga tandika afunye kamina asobola kuba nga esente zafunye mu bulamu bwe zigula munamwayo eno yonna yonna nezo zonna senga ekera kumakyi nofunako omukisa nola president wa Nigiina sente zafunye bamanise basudde tebafuna nnyo sente naye katonda yabawa omukisa nti abantu babaagala fira bongola tutagenda okutuuka ekiseera ku last moment katonda yamuddiramu n'akola ebintu byandibadde akola mu buvubuka bwe nga talina bulwadde n'abikola omulundi gumu n'abimaliriza awo alinawo yiiko bammeka naye zitudde awo yaleka abaana babiri ettaka liri awo tekuli kiriko mulimu n'essomero lya nasale awo no opposite waliwo ennyumba ya Sebatta enasale eri awo ennyumba yali ya Sebatta eyo awo kye yes yagitunda waliwo Sebatta y'omu ku bataka muno mbunamwaya abali abataka sinowokawokawokka wangi yatondawo buli luguudo lwali lufuluma Sebatta yalinako ennyumba nga yiye Kamiliyoni ayimbye ennyimba abamu bazikwaniddeko abamu zibawadde obuvumu okulaba nga basituka nga babadde bagodde nawuliriza oluyimba katupakase naddamu fe abawuliriza ezo ennyimba bannayuganda tusiimye Kamiliyoni tumusiimye ne tusiimye omuntu omukyamu yali teyetegese yali amanyi nti agera kubeera muto bw'atyo yali amanyi nti nno feva agera kubeera nayo buli muntu azaalibwa ku nsi katonda amuwa feva nga yenkanankana teri muntu katonda gwatonda ng'asukkulumako kubanga omukka gwa Kamiliyoni gwassa gwe gumu nange gwenzisa tuba twenkana mu maaso ga katonda tulina feva yeemu naye asinga obukujjukujju n'obugezi n'okukozesa feva ye yo katonda gwakolaki gwayimusa gwasuumusaamu ne mu kifamire yonna nemba nga muli baavu ne mubaamu omwana ogu nakola ebintu bajjajja bamwe batakolangako kiri eri omwana oyo okera kumakya okugabanya omukisa ogwo baganda be bagufuneko oba obbaleka Kamiliyoni nakikoze kitegeera kati bino byenkugamba Kamiliyoni abannayuganda bamusiimye bamwagadde nebatalina mwagala nebamwagala bamusiimye nebatalina musiima talina kyabanja bannayuganda buli kikumi kyonna kyayina kivudde mu bannayuganda okitegeera just Kamiliyoni abantu babadde yeetolola nabo tebaliriyo kubanga naye taliriyo ye kenyini taliriyo kubanga senga badde yandibadde ategeera obuzibu bwe nti bagamba va ku mwenge va ku sigala va ku ice alina osigala nga obikozesa kiba kitegeeza naye kenyini teweeyagala weekyawakyawa dda olinda kufa tolina nanjawula omuntu agenda kulinya agulu okuva eri kugwa okitegeera omusawo agenda tumunaye wonoogenda mu maaso n'ebintu bino ojja kufa gweosigala nga obikozesa kiba kitegeeza weekyawakyawa dda toliriyo nga naatera okkuta engeri gy'oli muzadde kino tukijja Kamiliyoni tukiteeke ku jeno kyeya omwana gwenzadde akkirizibwa okumpabula abaganda bagamba ne gwozadde akkubira engoma n'ozina ne waliwo engoma zotalina kkuba ng'omwana okitegeera omwana olutalo lwayandibadde ayingiramu ennyo
lwe lutalo taata ayagala kutunda wetubeera olutalo omwana lwe yandibadde ayingiramu ennyo taata aganya okumpeerera olutalo omwana lwe yandibadde ayingiramu ennyo taata akuba maama naye olutalo olwa maama yawukanye ne taata olw'okwogera ebibi bya taata we yali ne maama wo omwana si lulungi duyingiramu omwana alina walina okukoma mu bizibu bya famire by'abantu ababiri mama ne taata nze nagamba saagala kwogera nnyo ku baana b'abayimbi kubanga nze nga we saagala kunjogerera ku mwana wange we saagala kwogera ku mwana wa muntu mulala naye okyoba omanya nti omwana wa Chameleone kyakoze si kirungi wadde ali mu America wadde alina freedom of speech alina emyaka egitegeera kyeyakoze si kirungi nabadde waka eyo nembuza Melissa nemugaa nti Melissa singa God forbid wajjawo ekizibu nga tugudde ku accident fenna nze ne maama wo tuli mmotoka yemu netusangiwa nga twetaaga kidini ng'olina kuwaako omuntu omu kidini ogiwaani tebamu yakoze kikyazeemu kyemmanyi mu kulowooza okwange agiwaggwe olw'ensonga gw'obaddewo from zero yagamba taata mwena sina gwenjiwa mwena mufa nemubuuza ku lwaki mwena mbaagala kyenkanyi kati wenagiwaako maama n'asigala nja kuba nkufiiriddwa wenagiwaako gwe n'osigala nja kuba nfiiriddwa maama kati mwena mufa nenuma bulumwa that was her statement natulidde muwala wange nemugamba maama we yakwetika emyezi 9 n'oganda omuwa kidiniyo taata wabadde naawe okuva ku mwezi ogumu n'ogala omuwa kidiniyo nagamba mwena mbaagala kyenkanyi mwena sigibawa era mufa nembaziika nga sina gwenyagantu kale bamakalise nga sina kyakwejjusa kubanga kyemuliddeko mukiriddeko nange nina future ye statement ya muwala wange gyayogedde kyannumye ng'omuzadde kiwa kyakuyiga ki omuntu kyannumye ng'omuzadde era kino nkiwa nnyo abazadde bannange abali eyo tegeera entegeera y'omwana wo otegeera nagenda okusika okusikira omusaayi gwo okusikira omusaayi gwo si ono yandabikira bulungi simanyi ono mugonvu abaana baba bagonvu nga bakyali banaye bakula babeera n'emyoyo emirala leeta ekyokugezesa nze nabuziza mwanange nga nolowooza agenda kulondawo either maama wo banzi yagambye nedda ssebo mwenna mbafiirwa omulundi gumu nga sina gwe neebuuziza kwadde noogu naye ngaensonga yeri validi nti wanawaako omu kijja mulumiriza muli mutima nange nja kufa nga ino omwana nawa maama we n'atampa nsigo omwana oyo Melissa ne maama naye agamba emyezi 9 ne maama emyezi 9 ginakwetikka nowaako taata w'ensigo kati fenfena katufe agaye mwena mwafudde ate nze nina future mu future yamwe kemuliddeko Christmas emuliddeko zibamala nze nkyalya statement ya muwolange yanneewunyisiza negamba ayisalutiyo ewa mukadde waffe Sebata nabaddeyo performance yabadde disorganized ate nga bamu bagamba tebagirabangako obuwoomu bwe yabadde kati nze amanyi Sebata nsobola okutegeera nti Sebata yabadde disorganized faani atamanyi Sebata asobola nti performance yabadde nnungi esookera ddala mwabaddemu ebintu nyi byeyakolebbwa ebyekisiru ebiteetaagisa matendo gita singers bokka bokka olunaku lwandibadde lubamala nga lwabwe okuva ssaawa 12 paka ssaawa 6 naye bataddemu n'abantu abali useless abatasaanidde kubeera abatajjana mu generation ye kati mayika yadde akola boki wizo yadde akimayo ki and so on and so on and chair ababadde mu show matendo gita singers ina Justin Nantume alina oluyimba lwa dakika 9 olumu weruti dakika 9 kitegeza bakuba ennyimba nnyo matendo gita singers eyina abayimbi bangi nnyo botamanyi bakibigijigire bangi botamanyi kati mukulu Sebata olunaku lwabadde lulwe ng'aweza emyaka mu ndongo gyalabiddemu ebizibu ebitutulekeka era nonjaga okwebaza Sale Musale
abeereddewo omusajja oyo nnyo nze Sali Musale simufunanga mukisa kumumiitinga wano nuwano naye Sali Musale abeereddewo nnyo omusajja oyo lwakubanga abantu beerabira nnyo ate abantu tebajjukira wadde ebimu ku byo sikolagana nabyo byamukolera ng'okugula ennyimba ze sikikwatagana nakyo ennyimba za Sebatta naye oba rights zonna yazejjako saakisanyukira ekyo naye bino ebintu byazamukole nadduka ng'alina amabanja n'amuwa sente zamuwaddeyo na ennyumba ze bazitwala mulwadde n'amuyamba ne ku shooye yavuddeyo n'amuyamba at last yabadde alemedde waka ng'agaanyi paka bamuwadde miliyoni 4 yagamba Sebatta ekyannemezaayo nabadde nkyabanja ng'omutegesi aganya okumpa miliyoni zange 4 kyokka ngamba jangu nnyimbe mutuufu nejja kyennaku kiri kimu kyokka nti omutegesi waki yadde aganya omuwa sente ze ebimu show yali egenda mu maaso bw'oba omanyi Serena hotel ddala Biggie yafunye sente mu Serena yamusaze lwaki yamusaze kuba ne table ezaali baddeko ez'essente nnyingi miliyoni 3 makkati awo nga Shane atera otuuka omukulu yagamba yagala kiwatu lwaki so yamusaze nkubuza ekibuuzo omanyi Katonda n'omulaba Katonda ono gwolaba si musiru buli muntu amuwa opportunity bw'ozanyiramu opportunity yagyo kujjako n'agiwa omuntu omulala Sebatta Katonda yamuwa opportunity n'akola buli kimu mu biseera bye n'atuuka ekiseera opportunity Katonda n'agimuggyako n'agiwa abantu abalala kyannaku nnyo nti Sebatta bwe yali nga talina idea ya Serena byonna naleta birowoozaako Biggie promoter manyinza obuzibu ayinza okuyitamu oba bwayitamu nti era senga si Sali Musale Biggie esaazo nandigambye yandibadde mu mabanja ng'omuyimbi tazze omuyimbi nga ye bamala omutegeka bulungi nnyo balanze mutuufu because wonsayiningisa contract nopaako 10% naye nange promoter nesooka zijja muki mu bantu nyoke nzikuwe whereby ekitaasobose kufuna sente because sound yokka ya Serena Phenon ya sente nyingi si 10 awo ekifo kyokka ekya Serena kya sente nyingi ebyo bino omuyimbi nga tunabisooka birowoozaako nojja owulira nti ate Sali Musale yakutte miliyoni 10 n'azibawa okitegeera naye nga yazibawadde zikole ki mbuno wa stage ne Phenon yabadde akyabanja okitegeera omukazi gwe bayita Biggie yakwata mukulu Sebatta n'amutegeka n'amuwa ekirowoozo nga nti ngina kutwala ku Serena n'ategeka sheeyo okuva ku day one kyannaku nti teyafunye bantu naye byonna bikuddirayo ku Sebatta kwennyini okimanyi n'okimanya ku press conference Sebatta yasaba sente okujja ku press conference eyiye okitegeera ne Matendo Band babasasula busasuzi okubeera waawo okitegeera press conference kyeki kyenagamba nti mulimu ebintu ebyo Katonda babonereza abantu nga tolina mumuyamba wakyamuboneza nga olina omuleka waawo abeerewo kati Biggie yayize namugamba Biggie ng'akola kyonagala kusheyo girabe eyo egenda kukusala reason being ogikodde mu mwezi mubi ate kirala singa kibadde kisoboka wandibadde tukolayo ennyimba 2 omwaka ogujja nezitunda Sebatta mu bantu nga twakola ku Maddox okitegeera netuddamu oluyimba lumu dole y'omwana awo netuddamu remix video netugikola Sebatta n'aluyimba mulimu ennyimba nyimu zayina ezitalina videos ninga abantu bazaagala amaka gabasomyeko just oluyimba lumu okitegeera nerubulula Biggie yagaana nemugamba anyway oliwa sente zo laba ate Katonda wajjamu kuba enchukwe kyo neegaana okutambula but mwebazaako okubeera omukazi omugumu n'okwagala endongo kizibu nnyo okusanga omukazi asobola okukwata miliyoni nga 10 oba 10 oba 2 n'akolera omuntu amaze emyaka nga 10 nga talina luyimba lupya ekyo muzeeyi Sebatta kyandibasusa awa credit omuwala oyo naga kati kale tetuganye byonna nambirabye nanikedde ku makya nembeera ne millions of money kaŋŋende olw'erinnya n'omwana oyo obusobozi bweyandabamu ŋŋende ntuulewo
mugabe munnange nzize nenjagala sente zange oba twogerezeganye nga ntomanyi sheeganye nekwatayo kuza okutempaako because bona banakubaye kufulukuta bandi bona nga tebanakujja yasooka okukulabamu ekirowoozo ekiga nti Sebatta osobola okukola kyo ku Serena ekwediri gimuwe ne respect eyo gimuwe asinga abo nena bakujubisa essaawa zino abagamba ebigambo tojja ku press conference togenda nga takuwadde ssente abasinga because tebakulamu kintu ekyo singa bali bakwagala nnyo Sebatta bandi badde basooka keeramu kino bagambo manyi katwesondesonde tugende ku Serena tukole shoyo nayo neyakwata nagambo linga ku sente ezize nga tamanyi oba banajjo batebajje era tebazze ku show ezibeera ku Serena awo bamisa kimusamakulu balina records zebakoze ku Serena awo tebo ne ziggwawo nga teri muntu akola ki atoma show neggwa bulungi nnyo naye wano okola lihaso kwegayirira press conference yakwegayirira okujja okuyimba kwegayirira wegayirira biki ne ku stage kwennyini yabaddenga gwe bava okkuba because abanja ate nga amaze omusasulaana kyekiri kyenene kyenagambya nti nze amanyi Sebatta akuzaala ba Sebatta nga performinga nadde nsobola okutegeera nti kati Sebatta ayimbisa Nugu ayimbisa bukyayi tali happy naye kati kyeya Sebatta wa mutima mubi olwedde okuva ewaka yabadde amaze okufuna miliyoni 4 kitegeeza yagenza okujja nga tabanja yadde akyasigadde akyabanja yinza okuba percentage yentono audience tebigikwata 50% ne audience tebigikwatako ebyokubanja byo ate nayo noogibwa performance etategeereka Sebatta kyeyandibadde asooka okukola muli yandibadde yeebuuza omuwala ono mu bapromota bonna nabali mu Uganda yandabeemu ekirungi nanga ntukantegeke ku sente zenkutteko nganze Sebatta newampadde miliyoni 2 nandibadde mu mativu omwakyo nandibadde mu mativu ekisookedde apromotinga omuntu yaliko wakabi atalina luyimba naye andabyemu ekyenjawulo ekyo kati kyandibadde kikuwa omwoyo omumativu nogamba manyi kangene nkolereko omwana ono kubanga muwala we amusinga obukulu byalabye abirabye naye akutte yasooka nakuwako 10% namala nakuwako endala ate nojja ngaokyali munyiivu ku sho ate notokoma ku ekyo abamu ku bantu abadde bategekategeka shoyo ne batandika okukuba omuwala omubuliza mu ttaka atakera nkuma nja kukwata miliyoni 10 ziteeka kifo kukola sho atamanyi bulumi bakutegeka muntu akomye kuyimba myaka 10 mabega nze nva gulu nga ngamba nti Bigi ekirungi ekiriwo ebivulu yabivuddemu takyaddamu kutegeka bivulu byabayimbi yabategedde bwe yatumuganda abayimbi tebategeeranga alowooza tulimba kyekimu kye twagamba nono omusajja gwe bakuba erinnya yani nobati nomugamba nobati abayimbi babi omuyimbi muntu ng'olina sente z'omuwa tasobola edi tebasobola gimuwa tebasobola just anyumyamu nobati kisaati tebasobola gimuwa ediiru y'abantu bangi nnyo ate nolwo oluyimba lwa Steve Gini baba Steve Gini abo bagundi abo ate tasobola President Museveni mubuufu tomuyita tirofala mugezi gwomuntu wafugidde abantu emyaka 40 bomuyita musiru ova nkumuntu asobola okutuuka ku kiralo naga nti wano awantu wano mu myaka 40 waliwo wati waliwo omusajja bamuyita musajja gundi yali abeera ku kyalo kuno akyaliwo otomuyita musiru omuntu asobola okutegeera ensi engeri gyetambulamu nga golowooza jasi kuteeka bivulu ye amanyi sekita zonna wezitambula si musiru kati ali anyumyamu bujumya ali mukuteekayo kayinja alabe obaddala asobola okuganyulwamu ne tebajja muwa mwagana baganda baffe ababiri okuliriri pazo ne Gravity okolaki okuperforminga ennyimba zaabwe naye ku weekend omujamaika kyeyakoze n'aleeta n'ekitanda ku stage teri muntu yagana ba Gravity kuperforminga Waliwulira? babyogera naye tebalina buyinza bwebagana kuperforminga era babanga balina management entuufu oba ennungi Gravity ne Lil Puzzle bandisuubinze camp gundi bafina mugero abo UNCC kuba talina mandate egana muyimbi ku performinga Parliament ya Uganda tayisanga mateeka gagana bayimbi ku performinga era wano president wano wensabira Sali Musale batuule bakole amateeka gayamba abayimbi okutambuza emirimu gyabwe bakole
kula amateeka nti omuyimbi obanga oli mu active kuyimba olina kubeera ne license yo ogirinwinga nga onorinwinga permit ya driving permit osegera naye kati esanzo kye batandise akabinja ka federation katandise okukuba UCC bagamba UCC terina kukola mateeka g'abayimbi UCC erina kukola amateeka g'abantu ga radio biki UCC eve mu sekita y'okuyimba batandise okukakola n'abakalabi batandise okukakola UCC bakambuwadde batuufu okambuwala era baali balwawo nnyo naye UCC ngisaba esooka eggale omukutu gwa UBC ogumu okukuba ennyimba engwira magic saagala gumensioninga okukuba ennyimba engwira ekukuba ennyimba eziri ddate kuba ennyimba ezo z'abazungu bikini zokka ziri kuli ze ziriko yeyo nga tebatunulayo byebinsobera nange munsi mulimu ensi gyotasobola kukoleramu bya buseegu n'obukawo nakyo. Chris Brown yabadde South Africa. Chris Brown bukyanga South Africa ebaawo yakoze record ticket nezigwawo nayimbirako ne mubbanga mbwengula naye neebuuza abanauganda tebeegomba tebakoppa okitegeera kati muze binana bikuzayo kiri kyenkugamba nti kizibu kya industry yaffe kiri ekintu kimu kyokka kyokka mulimu abantu abaava dda mu kuyimba abanoonya bwe beekwata okubeera relevant mu kuyimba mulimu abantu batakyalina bulumi bwa kuyimba naye nga ayagala akulumirira industry gyatakyalinamu luyimba lupya naye atanyigirize oyo esaawa zino ali mu bulumi kubanga obulumi bw'emyaka edda si bwe bulumi bwa kakati mwayimba twasiima mwebale kuyimba but endongo yakyuka kati bamwagala endongo ekyuke kwatayo presenter babiri owoku TV babiri owoku radio babiri kwatayo abayimbi abakadde babiri kwatayo abayimbi abapya babiri kwata banamateeka batuule awantu bakole amateeka nga fufa ge yakola agatangira mukole license tugende license ya mitwalo 10 oba mitwalo 5 wokola ABCD tugisazamu tolina oddamu kufulumya naluyimba wadde nalumu tukubanize okumala period iweti kisoboka nilwakubanga abali mu kintu ekyo bo nga bo bali selfish ndowooza tukube mu ngalo ekyaki Eddie Kenzo yapositinze n'agamba essaawa yonna corporate ejja ate yali eriiwo corporate weeri essaawa zino abantu bakyasinza okutunda mu Uganda mu kuyimba John Balaka nekuddako Azawi abakyasinza okutunda mu streams online streams Epas ali wakumika Epas tali mu 5 ali mu 10 okitegeera kiba kitegeeza nti corporate tugirina mu Uganda netali active kati ekyo kyakuwuddisa jjukira abayimbi betulina mu Uganda batinye abasoma abagoyinga fad details mu bintu kati abagezi bakozesezza nnyo abayimbi ne babatomeza bo ne bafunamu n'abayimbi babeekaawo kati ekyoganda corporate simanyi corporate bulijjo weeri naye jasi kyebali baagala kuteekamu obukwakkuliza obusinga obungi okuyamba omuyimbi okuba nga akola ki era corporate newenejja nga tolina luyimba terina wejja kugazza corporate eyamba oyo alina oluyimba ayimba corporate eyamba oyo ali mu creative industry ayiya ayimba ali active bwaba toli active trust me corporate terina wegera kuyambira olina kubeera active corporate nereko ekuyamba nono okubeera kumanyina baganda corporate bagiyisiza nga tolina luyimba lukubibwa bantu basobola kuwuliriza omalaga mbulago omwaka ogenda kuggwako federation nekyeyambye music industry terina kyeyambye ekibiina kya nigi nekyo tekina kyekiyambye kiyambye ba few individuals abakikozesezza ne bafunamu ebyabyo balina okufuna ne bagaggawala nagamba bonna nabali mu kibiina ekyo bakolera bukadde bwabwe tebakyalina kipya kyebagatta mu industry kati balina kukeera kumakya kukola nga Lagadishi yakola kwefula kwenywereza wantu wafuna akaseere bafina kyebakola nabali mu federation kyebali mu kukola kwenywereza wantu bagenda kujja sente gye bujja maaso
Bebe Cool akagwadde kwenywereza ku NRM. Esene zalina Bebe Cool taziyimbirangako tazifunangako bwekyanga ayimba kati azije mu politics. Kati bonna abali mu bintu ebyo federation simanyi biki banoonya we beekwata because music takyatambula. International tebakyagendayo. Locally tebakyalina luyimba kati balina bye balina okwekwata bafune kasente akaba n'ayabayamba gye bujja mu maaso bakolera abaana baabwe kuba bulungi. Kyokka kyekiriwo tewali kirala. Kye oli muzadde. Yep. Omwana abagaba emirimu bakozesa abaana abava ku campus anti njija kyeya. Waliwo omwana bamutikidde n'amala n'atugirayo ekifaananyi ng'ali mu nika n'akaleega. Naddamu n'atukubira ekifaananyi ekirala ng'ayambadde gawuni. Boosi agenda omuwa omulimu waba alabye ekifaananyi ekyo kyekimujjira mu bwongo. Omanye kati companies ezisinga obwenzi zategera social media kyeki. Social media gwe gumu ku muzimu gukyasinza okusumbuwa ensi yonna. Omuntu asobola okubeera abuvunaanyizibwa ng'ali mu office nina abibeera n'omusimu gwa social media nga gumusumbuwa. Wakitegeera kati ku company ezitegeera tezitunulira biki byokola mabbali w'omulimu gwo zitegeera ekyo kyewasomerera n'experience yo. Kati ojja mu company gazi monitor bwetukira ogamba nti no tino tukugobye oba okoze ekintu ekyamaanyi ennyo naye ogenda okukugoba ng'oyise mu mitendera temona ate nakugoba. Kati company ezitegeera gye ziri. Kati omwana waaya akikoze ekyo ye reputation ye mbanda ezo okuba ng'efudde ne reputation ye ku bitabo bitesobola kuba ng'efudde. Ebitabo bya ate n'ekirala nti tebihitinze nnyo tebitwendinze nnyo gamba nti tebigenze nnyo vairo. Okitegeera oba ow'omululu ye yakalabye ekiba tutaalembeke kisoboka. Ate kale kankubuulire abakazi Katonda yabatunda nga baliwo kusabibwa ne babeera ku campus eyo okufuna grades ennungi balekkyera bamusaba era waba muyabayaba nga talina magezi awaayo n'afuna grades ennungi najja mu field nga bye yasoma tabitegeera bulungi naye ng'alina ekipapula kiraga nti yayita. Okitegeera Katonda yatunda omukazi nga ye oba atya oba mulalu oba kiki wabeerayo omuntu amwegomba yennaku eri ku bakazi era nebaza Katonda obutantonda nga mukazi banaye abakazi babonaabona asaanye n'atasaanye bonna basaba. Kati gwetebereza ng'oli mukazi asaanye n'atasaanye nga balina kusaba okola otya. So kino kijja mutuukako kyeyakoze nti ajja kusanga abaluvu but end of the day dependinga ye klasi ye eriki okukkiriza oboggaana waba muyabayaba waba simuyabayaba kitiibwa kyo ng'omukazi kyekikola kikyoli. Woba nekitiibwa ekyekisirusiru era bajja kukozesa bakulekaawo. Bwoba nekitiibwa ng'oweewa ekitiibwa ng'ebyenfuna tebikumalamu teri musajja ajja kukumanyiira. Bo bwene bamuganya okukolera enkuŋŋaana ewuwe ebusaabala ku biici eyiye tiyagasi n'anyooka baade bakuza foot soldiers. Gwe kyoba omanya kikino President Museveni ye kennyini ali ku bunkenge. Abantu abayambako President Museveni okuvuga Uganda bali ku bunkenge. Kati bino bye bakola biraga nti no Bobi Wine w'amaanyi era Bobi Wine asokola olukuŋŋaana ne lujjako gavumenti ya Museveni kisoboka. Ate nabo tobanenya nti poliisi eri okukuuma mirembe gya muntu wa bulijjo n'ebintu bye. Okitegeera naye kino kyoba omanya kikino nti si gwe gusoose bakyamugaana naye akimanya ajja mugaana. Ate ebiseera ebisinga obungi kikolebwa kukubamu jjinja balabe ddala bakyatutambulizaako amaaso. Naye kati oba mwantu baaganye mu kyalo ate wali e Kampala ne bakkiriza kubanga kiri ekitebe kya politics eri gye baaganyisa wa politics wala baganawo kivvulu naye ate okwanjula bakukkirizaawo n'embaga bazikkirizaawo ne birthday party bazikkirizaawo. Kati kiri gye badde bagenda okukola kyadde political foot soldier abantu bamanyi nti bannabyabufuzi kati bakikolera kavule tewabeera problem. Kyebaba bamanya kikino wammanga ne bonaabacutya nonaabacutya President Museveni ajja genda waba ayagala waba tayagala ajja genda. Kiyinza okuba nga si 2026 kiyinza okuba nga si leero ne one day one time ajja genda.
anagenda nga yatukoledde n'ekibiina simanyi Musevenomics. Musevenomics kitegeeza ebintu President Museveni byakoze bukyangajja. Talina n'ekimu. Musevenomics kitegeeza ebintu President Museveni byakoze bukyangajja mu buyinza. Enguudo zi flyover zakoze. Job opportunity zakoze. Yes. Ne mu America mulimu enguudo zibasasula. N'engoma ye sere zibeewolawo zigula enguudo. Muganda wange nze suwagira President Museveni. Nesuswa kera makyagamba nti President Museveni mu Musevenomics ye byagamba mbu byakoledde bana Uganda omuli enguudo zatakoze. Yasanga enguudo nga siza Collins katomanye emitwalo emekeja Collins gye tulina. Yasanga enguudo nga tulina flyover. Omanyi flyover kati ze tulina neza tugenda okubeera nazo. So Musevenomics byebimu ku bintu President Museveni byakoze nyinza okuba nga sikkiriziganya nabyo nibyagamba. Essaawa zino waliyo ekapeeke gye bakola tairozi balubu bakola ebintu bingi nnyo era bijjeere ku Musevenomics kati gwamanye ebyo okubeera sifeeke. Nze nkiddamu simuwagira era simwagala ng'omuntu but Musevenomics oba ogenda ginnyonnyola omuntu wa bulijjo gitegeera etegeeza ebintu President Museveni byakoze bukyangajja mu buyinza. Kankusalemu ekirimu n'okuwa ba TikTok sente nabyo abikoze kuba bavafuna kati sente. Musevenomics kati spearhead wa Musevenomics esali musale era mulimu gwa sali musale okumakinga sure nti Musevenomics etuuka uyandibadde etuuka. Ba TikTok babawa sente because balina kulanga ebintu Musevenomics ebimu byebakoze okulaga nti Uganda mulimu emirimu mulimu ogenda kapeke waliyo factories ezikola ebintu ebyenjawulo bana Uganda bebakola yeeyo kati bantu batinya bategera nti no waliyo ebintu ebikolebwa mu Uganda nga biri under Musevenomics. Mbwate kubaako made in China. Abachina baleeta ideas ne bazita mu Uganda bana Uganda babikola ki bebabikola kiki mu mwava kye bayita build Uganda by Uganda. Oshegera kati ebyo byonna bina bigwa mu Musevenomics gwo okera kumacho okufuna freedom of speech naye era Musevenomics waliwo time yatuuka nga tosobola kwogera ku President Obote kati tusobola kwogera macho n'ogera ku President Museveni n'okera ku macho n'otambula n'ogenda kati kagenda ke Rwanda oyogera ku President w'e Rwanda olaba obenkera togende mu komera wano Museveni mistake omakubya kola byokka ebintu emirembe giri mu Uganda ettaka erigabiddwa mu Uganda ettaka lyasangawo bingi Musevenomics. So batikitoka nga bo bekolamu omulamwa ne bayita mu procedure gye balina okuyitamu ne bafuna akasente kaabwe. Essaawa zino obanga abaddukanya Musevenomics babasiimye si kibi okubasiima era si kibi batiktok okufuna sente because bana Uganda senga omuyindi azifunye aho wandibadde ku question mark oba mu Japan oba mu ki ne mu na Uganda omwana azalibwa kuno ku mulembe gwa Museveni yafunye sente ezo ekitali musango. Mulimu ebirala bye bakoze. Yes. Museveni yakoze ebintu bingi nnyo kati olaba tekiringa nga n'ettaka olaba ettaka President Museveni asanga ettaka baagabadda tukyabanja mayiro zaffe akenda kati wenkubulekingiramu Buganda Royal Families bafuna miles z'ettaka 638 square miles eyo Buganda Royal Families nemumana ne mulitoolako mpuliriza basaza chiefs obamanyi ba chief bebataka abataka bafuna 320 square miles private estates. Abasaza chiefs waliyo bebaita the 1,000 chiefs vakubali basaza chiefs olona ate ba 1,000 chiefs 1,000 balamba bonna bafuna bonna omugatte 8 square miles. Netugenda ku missionaries groups za missionaries zajja mu Uganda zafuna 32 square miles. Government stations ebintu bya government President Museveni byasangawo
byalina ku square miles amakumi aga waliyo forest ebibira byali ku square miles 10 mwago 10 ebyo newabeerawo wetlands zino zolaba entobazi biki bikoze bitya zaali zifunye miles 9 naye kati saazo ng'osanga ojja kusanga abamu bazimba muno zizimba mbadde ngenda okubuuliza kutoto obimenye omugatte square miles Uganda zeyina ez'ettaka ziri 1,540 naye ogenda n'otunya breakups zonna zino zikolebwa ebbeera still mu Sevenomics omwo tutandikire no waggulu ku loyo Buganda Royal Families bakyabanja mayiro 9 we bagamba naye ono bakulaga nti babawa ettaka 638 square miles 638 square miles nga togaseeko basaza chiefs nga togaseeko ba chiefs bali 10 nga togaseeko ba missionaries mwemugwa eddiini mwemugwa amadiini mwemugwa ebitongole by'abazungu bye basangawo ebiseera ebyo kati ate nga tunagattako gavumenti President Museveni gye yasanga mu buyinza ettaka lyeyasigazaawo kyekinaga nti ekigambo Sevenomics ekigambo kinene nnyo kyetaaga lunaku lulambo okisomesa omuntu naye ate nze so akisomesa siwagira nteekateeka zaabwe nga nze but nzikiriza be balina fountain of honor kuba bino byogogolinze wobitunuulira kyena si gogolingi gano ge mazima lwakamu abannayuganda mwagala mazima mumulowooza buli kimu bakigogolinga gegana amazima tukkiriza amazima weegali ebibira bikyaweza zino mu mayiro gavumenti bwebanga tebikyaweza mayiro zino bana babirimu bannayuganda thank you tugende ku kirala siddamu kubuuza kibuuzo kirala bwanga bannayuganda be babirimu ate ng'ombuuza ekibuuzo nti wano bagoba abantu mu ntobazi mu bannayuganda mwenyini muga nti waki babasengula mu ntobazi tugende ku kirala Museveni erina kyekozeeko akatonotono Musevenomics ekyakola ebintu bingi nnyo okusinza ku manifesto ya President Museveni era Musevenomics gyolaba eyo ekyatalaga wabaza nze kyensaba ku Musevenomics eyo nti bongera okusomesa abantu biki gavumenti bya Museveni byo byekoze oba batuwa entebe tujja gitwala nezo baga sibiri abiri mukaga n'entebe tujja gitwala gocho bomanya entebe tujja gitwala one time gwani yali amanyi to President Museveni asookera mu ky'okufuuka president tiri yali amanyi kati Katonda yekka ekintu kyo kiri kitambula Charlotte akutumiddeko naye tewali byakunywa wano so Musevenomics siri piala waayo gyogerera okujja nga bansasudde njya gyogerera ebisingakaawo webale nnyo okwogera ekyo kintu kyeya wemba siwagira kintu ne bampita nga bagenda kumpa ssente tebagula ndowooza yange owola baŋŋamba jangu tukutegeeze mbwe ekintu kino kyokuba Museveni twasanga enguudo nga teziwera naye zigazi mbandidde buli muntu akola asasulibwa nze bayakera kumatira wange njja kuduka kuwa ssente okwoyogerere Musevenomics nzikola nekindi ku mutima nze akimanyi era lunaku lw'okulonda mmanyi gwe ngenda okulonda okitegeera Uganda tujjemu omuze guligo kiki kyenagamba nti essaawa zino Bebe Cool tafuna mirimu wantu walala okukujja ng'afunye mu gavumenti naye Bebe Cool muna Uganda agwana okufuna emirimu wonna either wagira gavumenti eriko oba towagira gavumenti eriko abantu olina obbajjamu endowooza ega nti no buli muntu awagira gavumenti eriko mulabe nze siwagira gavumenti eriko naye sigiinaako buzibu obuzibu bwe giinako buli omu kulemera mu buyinza ennaku gye njiwulirirako eri emu yokka bwetakuwuliriza ddoboozi ly'abavubuka lye boogera nti emirimu tegiriiwo naye bagamba mu Musevenomics mulimu emirimu gwe omuvubuka ali eyo ofuddeyo okumanya Musevenomics kyeki ye abaffe emirimu bagamba nti gyegiri wali okedde ku makya n'oginoonyaako n'ogimanya nti ddala gyegiri so
nze nenya nnyo omuntu alina endowooza nti negamba nti buli muntu akolera gavumenti aba mubi. Ffenna abeesimbyewo abali mu ofiisi tukolera gavumenti ya Museveni oba oyagala oba toyagala, because gavumenti ya Museveni yakola manifesto gyetambulirako, ffenna gye tutambulirako, either oli wa Nuupu oba DP oba oli waki okolera gavumenti ya President Museveni. Kasita olayira wooti yekuwa n'omusaala eno gavumenti eriko ya President Museveni, oba oli wa opposition oga nti senga oga nti wali okolera abantu wandibadde ogamba manyi nze sigenda kulayira because president wange si yaliko. Ekifo kino kiddayo mu gazeti ne batandika okulonderako omuntu akola ki, naye wategeera nti no yes ogenda kukolera President Museveni, kati manifesto ye oba oyagala oba togyagala gy'olina okukolera. N'omubaka wa parliament sente bamuweeze, n'omubaka wa parliament wa Uganda essaawa zino akolera gavumenti ya President Museveni, either wa Kyagulanyi wa Nuupu oba wa FDC oba wa Jema oba waki akolera gavumenti ya President Museveni. Waba tumalirize n'omugenzi entalo nga nnyingi nga tannatuuka na mu Uganda. Kyannaku nti omugenzi awadde musajja si wa ntalo. Mese Bontwe yemu ku bantu be nasooka okulaba abali Rio. Omanyi okubeera Rio nga n'abeera n'etaano ng'olina ekizibu kyesatu azikuwa n'asigaza ebiri. Mese Bontwe yandabirirako ku myezi 8 gye saayina mulimu, nampa ekyokukola nasasula n'ennyumba n'awulira n'omwana wange. Myezi 8. Mese Bontwe obulamu bwe bwonna abadde mu kujjukujju nga tabba takumpanya, just mu kujjukujju. Mama lwa family bakolanga sho buli muntu n'afuna ezize ne bazirya, bwati ne baagala ye ateddemu ageze mu risiki bagabane kyenkanyi. Nga te ajese nazija kwa account nagaba kanteke banfiirwe nga ayagala bagabane kyenkanyi. Mese Bontwe watukidde okufiirwa ng'asiramuse ng'asudde amazima ye g'asalawo mu mutima gwe. Yayagala addako okukyuka ng'afunye omukyala gwe bayita Mama Lihana, mukazi we yasookera ddala. Famire ye y'omukyalo gy'avaamu nsiraamu, naye nga tojja kutwala mwana waffe nga tusiramuse. Nagezaako okukyuka ne bigaana agamba kankite. Era yagenda mu Amerika n'afuna omukyala gwe bayita Aisha n'asiramuka mu bulungi. Kati byempulya bingi bikwasa ennaku n'abantu bannamawulire bannaffe beboogera ku Mese binyiiza. Nze nali kusanyuka TV nga kuliko bamuyitaani oyo era akola ku Bukedde Nuruddin nga kuliko ne Bajjo era n'okuprotectinga erinnya lye because abadde n'omwoyo omulungi ebyaddala, abadde ne lofit. Twakoma okwegana ne Mese disendi era ntumaku wale project era ntumako eyo nemuwa feedback n'abulamu. Nziramu okwogera ne Mese nga full stop amwagala alina ebizibu ebyo. Mese nejja sitonga omanyi nti Uganda tunakuyingiramu kintu kiyitibwa solida, kuyamba bannaffe nga bali mu nnaku. Ate Uganda tuli selfish. Tumanyi nti omuntu okuyisa akabba omuntu aba ali bubi nnyo. Nekya kitukwatako kuyamba omuntu afudde ne famire ze. Kati abali mu Amerika bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo obutaswaza Mese muyisiza kabbo akomukomyawo. Kati omulimu ogulisigadde kuddukanya kuziika kwe wano mu Uganda. Era nabakola akakiiko ke bataddeko abantu ab'enjawulo. Kuliko omusajja nze gwe saagala kyova nze siri kakiiko ako. Joel simanyi Joel Hisaabiri oyo simwagala nganze niye yaliko bosi wa Mese. Ukigere yaliko kyali wa Mese era kwali kakiiko kuliko n'abantu abalala. Neze kinuma kiri kintu kyokka ebintu betandise okukulyetingawo nti Mese afudde simanyi si musiraamu tujja muzika nga atali musiraamu. Yasiramuka nga ategeera ne ka video n'akampereza naga wayinza imaze gikuba ne mubuze ki njitodde ki esahadu simanyi sahadu njitodde mugambe wali walwawo kubanga obusiraamu bwali bukuyita wegendereza. Nze negendereza nnyo buli mukazi gwe nkwana musiraamu. Olinda ki? Nagitolako dda nga nkyali muto nga sitegeera. Kati otegeera ekijintoza kulya muceere ani kati otegeera ninja gitoola inshallah. Ekisibo ekiddako tukwaniriza era n'ekisibo nsiiba nze bwe kisibo kya musiraamu nkisiiba. Ate wumula ogisobola $6,700,000.
era Fatuma Landi Silamusi na inshallah tusiramuka lwa mukazi siramuka lwa nia inshallah nja kujja nekyo bomanya tebigenda mu maaso wa Messi bikyalanda bingi nnyo bikyayogera bingi nnyo nawuliddeko n'ebigamba nti Messi omukazi omukulu ajja kusigaza eri bino ebintu by'abaana balala bonalala tebamanyi ekyo kiba kirina kukolebwa kitya bagenda mutwalatwalayoko bagamba tebalina bingi nnyo bisitole byempulidde nti tebajja mutwalawo oyo omukazi omukulu bagenda mutwala ogwono gwe yayanjula batwale ku mukulu kituufu bonna bakazi be abasatu babawe respect batwalewo oli omukulu mama ogenza ate batwalewo oli omukulu batwalewo oli omukulu batwale noono ne Aisha baba nga azze nga alina gyagaba bamutwale paka tumutwale tumuziike naye bamuwe respect ye abadde musajja si wa buvuyo nga mukakkamu ng'akola ebintu bye into a smart way baganda be mikwano gye gyonna gyonna egiri mu bintu ebyo bigijjemu obuvuyo nze nja kuvuma omuntu anja kwogera ebintu bye yagadde kwogera kuliko n'abali kakiiko abaali bakwana mukazi wa Messi Justin sirise busirisi naye bagenda nga bamumanyirayo batyo nja kwogera lwakusirika naye nga kampe respect Messi because abadde kyali wange naye bonna bagenda bakolakola ebintu byabwe bekisirwe bandekere natugenda mu press conference katugendeyo